Extra Travel Tour and Travel. In our destination tonight, egenda kubeera Dubai. Our new program oba program yaffe empya gye twasazeewo tukuleetere gy'obadde tomanyi gye weetaaga okuyiga emanyiddwa nga Extra Tour and Travel. Extra Tour and Travel tugenda kusookera Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, tuvaawo tugende Oman, then from there tujja kugenda mu Europe mu nsi ez'enjawulo, tujja kugenda maserengeta ga Africa, that is South Africa, tujja kugenda mu nsi za Scandinavia n'ebitundu ebirala bingi nnyo nga kutane America. Extra Tour and Travel as well ne Kampala tujja kuba tukuleeterayo ebifo ebyenjawulo by'obadde tomanyi mu ggwanga Uganda nga bya bulambuzi. Extra Tour and Travel in partnership with Mokalnet Global Services nga bano banoonyeza bannayuganda emirimu mu United Arab Emirates era nga bakugamba nti abamukalnet basange ku Facebook, basange ku kibanja kya www nga kwotadde n'ennamba z'essimu ze tujja okuba nga tuguwa. Mokalnet Global Services basangibwa ku Business Bay mu Dubai era nga kwe bali ku Facebook, kwe bali ku Instagram, kwe bali ku Twitter nga kwotadde ne ku kibanja kya www. Nkugamba ekintu kiri kimu nti Extra Tour and Travel, Ibrahim Mukasa ne team yonna Extra Digest Mugobansonga tugenda kuba tukutuusaako ebifo ebyenjawulo. And remember, we are powered by Sun Cargo Shipping Company. Abasaabaze maali okuva China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka basangibwa ku Ara Package Zimbe 14 Plaza SF01 ne SF12 bekwate. Ate nga Roast Coffee Academy Trainer Tiger wali ku Alwada Mall Abu Dhabi. Akugamba ekintu kiri kimu nti e Kampala mu ggwanga Uganda yagguddewo ettabi wali e Namasuba ku Stella wakati wa Church y'aba Advent ne Club ya Nyondo. Batendeka ba baristas ne babawa ne certificate nga kwotadde n'okuba hiringa bakufumbire kacaayi ku mikolo egy'enjawulo. Batunda ebyuma ebikola coffee babiservicinga nga kwotadde n'okukola haya. Kugamba ekintu kiri kimu nti Extra Tour and Travel oli wakuyiga ebintu bingi nnyo. Wekwate Nisk Beauty Experts abayoyota ensusu z'abakyala n'abaami bakola pedicure, manicure. At the end of the day batraininga the makeup artist n'olaba ng'ekintu okitambuza bulungi nnyo. Muganda wange ku Extra Digest Mugobansonga tulina programs empitirivu tukyaleetera ddala nnyingi nnyo. Tulina gye bayise Business Mind ne Chris Rule buli lwakusatu n'olunaku olwa Sunday, ate ne tubeera ne program endala emanyiddwa nga Extra Health buli lwakutaano. Enjoy! Tuli wano Dubai ne bakyali bange bano muganda wange Michael, Waswa ne Ziad ne Kim. Twagala tutambuze ekintu kino tulabe tugenda kutuusaako ebintu bingi nnyo. Kim, kigwa kitya? Kyoba omanya nti this time we are going to be a full Extra Digest tour. So twegatteko kitambuze tulabe era nga nkugamba nti wetunamanya wano ojja kubuuliza ebintu bingi nnyo. Right by the way. Our first show is about traffic. Tutunuulira flow y'emmotoka zitambula zitya, the size of the roads. Michael, buuza ku batulaba. Balamusizaako mwenna abali Extra Digest Mugobansonga. Balamusizaako mwenna abali wano n'abali ebuule. Yes sebo. Tuli Dubai, akasana kaaka bulungi nnyo. Era wano we tuli eno bagiyita Maktoum Bridge. Okay. Maktoum Bridge eriko salik. Okay. Tuza wano tuzikozesa okuyitawo kati waliwo kanakantikola wano ku motoka wano. Yeah. Reflectinga ebeni ebedanga toll gate bakutiza toll gates. Kakati boyitawo nga bakusalako 10 ezewaffe. Era yeyo bridge olengera maaso awo. Al Maktoum Bridge toll gate. Yes, boyita kweno bridge kiba kitegeeza nti nno obeera o savings obudde osazeko traffic. So wano babasasuza sene meka? 10 ezewaffe boyita kweno bridge. Muzawano zeddira mu meka? Zeddira mu 4.
Okay. buli lwoyitawo bwoti. So luno oluguudo lwe tulimu lwa lane emu 2 3 4 5 lane 5 nga one way traffic. Okay. Then eri waliwo lane 5. Okay. kati gano amazzi golengera gegali wansi wa bridge. Okay. bridge. Okay. kati bwotula eri side eri Yeah. jamu yabeera mungi nnyo. Okay. Kati abayita eri tebaagala kusasula. Okay. Shortcut. Okay. Nabola baje bakola express highway. Ewaffe. Okay. Nti osobola okubeera nga otambula bulungi nnyo. Yeah. N'otuuka entebe mangu oba n'ofuluma ekibuga mangu. Okay. Ewano bwekito bwe kiri. Extra. Ngana mu Dubai. All together. Okay. Ezo sente bazifuna batya? Bazifuna otekako nga botekako airtime obanga botekako kikuno tulina account numbers. Buli motoka ina account number. Yeah. Ate ina neno sticker kati boyitamu nga batema ku account. Okay. Esebo. Olwaleero tuli Dubai wano. Kim. Yes, please. Njagala tuwe comparison y'enguudo za wano compared ku nguudo z'e Kampala. Abatulaba oyo mwami bamuyita Kim. Kim is a Ugandan naye nga kati yasalawo amakanda n'agazza Dubai. Bwe mba mumujjukira Kim oyo yali mu biseera by'okweorganizinga ba DJ okubakola mu forum etegerekeka babeere organized nga bafune ssente at the same time n'okubanga omulimu baguprofessionalizinga okulagira ddala ensi nti guno mulimu ogw'aba DJ. Yeah, so Kim, njagala otusiigire ekifaananyi kiri kiki? Dubai frame. Eno bagiyita Dubai frame. Yeah. Gyolabaawo. Okay. Of course byonna biri ku program yo tugenda tuukawo. Yeah. Abantu bajja so Kim, tusiigire ekifaananyi ky'enguudo zino ne Kampala. Actually sijja kugamba nti bw'okomparinga oluguudo mpoza ekintu kye nnyinza okugamba nti saawa eno kuno kwe tuli kuno ku Maktoum Road kwe tuli nnyinza tugeraageranya ne express gye bazzeemu okukola renovation empya. Yeah. Naddala ng'otandikidde e Kajjansi bw'oba ova e Kajjansi bw'oti ako nga bw'olaba eyo paati bw'oti gy'ojja ne weetooloola awo karawundi akali awo n'ojja mpaka eno Kajjansi gy'aggwerako ako ke kapaati kokka k'oyinza ogeraageranya n'oluguudo lw'e Dubai mu Uganda yonna. Okay. Si kyogera bubi nti kuzole yansi yange gyenva but njogera amazima nti ne bw'otunuulira kolansi wa wano tulina kapasite Uganda erina kapasite esobola okukola ebintu ebyo naye because of nti abantu kaŋŋambye nti oba kampani ezikola ebintu ebyo tezikola bintu nga bwe zirina bikola. Kati bw'otunuulira wano seno tuli ku one way route eno gye tuliko one way route etwala emmotoka 5 just ezigenda bugenzi nti ne bw'oba otunuulidde ne bweba accident kiba si kyekintu ekiri ekyangu ekyokubaawo si ekintu ekiri lweyanga bwolaba ewaka nti eka tukozesa routes 2 yetwala yezza nti accident kibeera lweya nnyo tekibeera nti kiri lweya nnyo kibeera so close nti accident 24/7 otambulira mu buzibu. Okay, Michael, njagala tutunulire humps zino. Hampu ntini nnyo compared ku hampu zaffe. Eno kino kike tulimu eno tano ki eno tano just tuli ku Sheikh Zayed Road. Eno just tano waliwo oluguudo luli waggulu awo olugenda waliwo Trade Center olugenda waliwo ebitundu bye lugendamu awo. Okay, njagala tutunulire hamps zino Michael. Hamps zino zolaba za yellow. Hamps ezo zikwata emipiira ate batera nnyo ziteeka mu makoona nga waliwo ekoona we baziteeka kati zirimu balina bwe bateekamu emmotoka esibaasibamu ate naye bwekubakubamu bwetyo omanya nti waliwo ekoona mu maaso era ojja kugenda okulaba nga bw'osanga akakoona bwe kati otunala tutambula ojja kubeera ng'oziraba nga mweziri. Okay, tutunulire speed evugibwa ku nguudo zino erina kubeera speed ki obutasukka speed ki obutakka wansi wa speed ki? Kati n'oluguudo lwe tuliko Sheikh Zayed Road bakugamba bateekako 10 ow'emmotoka ennene ow'ento ne bateekako 6 nga bw'olaba kapanda ako kati ne bakwongeramu speed 2 zokka nti ow'e10 oyisaamu n'ovuga 12 bw'osukka 12 bakuba fine ddira mu 6 on spot. Kamera kweziri kuno ku makubo ekisobola buli mwavuga yegenza kobeere ng'olina mmotoka etya sisimeka you maintain the speed. Enguudo ezimu za 12 ng'olina kuvuga 14. Kati n'oluguudo lwe tuliko bw'oba olukute straight ogenda paka Abu Dhabi naye bw'ofuluma Dubai boat oba odduka 14 kitegeeza nti bw'oba ogenda Abu Dhabi ojja kuvugirawo essaawa emu oba eddakiika 45 kilomita 226 kisinziira bw'oba ogenda mu Abu Dhabi wennyini watuufu. Extra Digest mugoba nsonga program yaffe emanyiddwa nga Extra Health. Tuli powered by Niski Beauty Experts, tuli powered by Roast Coffee Academy, ate nga still tuli powered by abakulu aba Sankago Shipping Company. Mpombo African Restaurant
muganda wange Hassan yakikozeeko naye lodge upon yourself balina local dishes ezakabi wotulabira wano tuli ku transport mu Dubai. The transport system in Dubai, abantu batambula batya, enguudo ziri mu mbeera ki? Bw'otunuulira oluguudo luno onoonyaako ekinnya oba pothole ne kibula. Enguudo ziri well demarcated ate nga bazimakinze bulungi nnyo n'obupande obulaga omuntu wadda. Bw'otunuulira obupande kuliko Oluwarabu n'Oluzungu. Michael, kinnyonnyola ekyo. Oluwarabu n'Oluzungu kitegeeza nti wano olulimi lwano Oluwarabu naye ensi yonna abantu abasinga obungi boogera Oluzungu. Kitegeeza nti wobozze wano osobola okubeera nga osobola okusoma ebintu ebyo byonna. Omusango gukwata bulungi nnyo. Sigambu simanya Lulasha, simanya biki Luzungu na Luwarabu, Luzungu na Luwarabu. Ate nga Oluwarabu lubeera mu nnyukuta ntonotono, Oluzungu lubeera mu nnyukuta ennene kubanga abantu abasinga obungi bano bagenyi bava mu nsi ez'enjawulo babeera boogera Oluzungu. Yesebo. Ezino enguudo Michael maze myaka emeka wano? 15. Myaka 15 down the road. Zino enguudo bwe luba lulina damage oba dent zifaaki? Teziba na dent. Kati olaba luguudo nga bwebulano bweruti nga tunabana kujja kuwadde ka dent. Bajja buzine balusala ne bateekawo olupya. Ate balukola ekiro ekyo nogera ku makyanga teluliko wadde akanya sirine waffe ezimala emyezi n'emyezi nga luli awo. Kati olaba kakana kaisemu kano wekatika. Bajja kujja balusale paka eri baddemu balutereze bulungi. Bali agadde okumanya Kampala oba Uganda n'ensi endala of course mu Africa omuntu bw'aba wakuyingira public means basasula either ku entrance oba basasula bafuluma either way. Wano kibeera kitya when it comes to public means of transport? Wano public means of transport gatandikire ku train ne bus okozesa kaadi gye bayita Nuru card. Nuru card eno olodingako ssente waliwo eya silver waliwo neya gold. Eya gold yo ya bay. Eno eya silver wekutwalira ddiramu 4 eri ejja kutwalirawo ddiramu 6. Kakati kaadi eno ogitaginga waliwo bataginga notaginga nekulaga ssente zosigazaako nekugulira n'oyingira. Bw'obanga toyinaako ssente n'omala n'olinnya bus oba train eri bala abantu waliwo eyalinnya naye nga talinaako ne bakuba fine ddiramu 4. Eddiramu 4 gy'emitwalo 4 egyewaffe. Ye fine gye bakuba. Fine gye bakuba ng'obadde olinnye nga toyinaako ssente. Ate taxi zino z'olaba zino ewaffe tuzita Uber. Wano ze taxi zano tetulina zino kigege. Taxi ya wano ate twala. Wano tewali kamunye. Kamunye za delivery wano. Za delivery. Kati tuli mu COVID taxi etwala abantu 2. Bokka. Ate nga mba mwemanyi sigala nti egenda wali eronde. Wekujja noga ntwala wali. Either card eno eyinza okukola oba nosasula cash oba nosasuza card yonna eya Visa card oba credit card. Njagala tutunuulire issue ya traffic jam. Di jam lwakwata enguudo zeeno era waba waguddewo ki era nnaku ki jam zaakwata? Jam akwata okuva ku Lwokusande paka ku Lwokuna. Akwata mu bitundu ebyenjawulo ng'akwata ku makya enguudo zonna eziyingira mu Dubai zikwata jam. Kubanga abantu bonna abasinga basula mu bitundu ebyesudde mabega ga Dubai naye nga tebakolera mu Dubai. Kati jam akwata nnyo olw'eggulo ne ku makya abafuluma n'abayingira wasinga otukwatira. Awalala wayinza otukwatiramu nga waliyo accident. Accident eyo nga tebasobola clearing. Olengera oluguudo wali line eya yellow girabe ebagita shoulder. Shoulder eyo police yevugirayo oba ambulance. Ate nayo ng'erina emergency. Ate emergency tevugirayo. So kati jam agenda n'akwata nga waliwo accident nga police eremereddwa okubeera ng'eyaccessinga okugenda okutaasa abantu abali awo babafunye obuzibu. Tukwatamuko katono. Naye ng'era jam weeno obeera mu speed 6. Obeera mu 6, obeera speedometer ebeera mu 6. Ewaffe obeera mu 5 oba 0 n'ozikiza n'okuzikiza. Kubanga wano ebintu byonna biri ku time. Olaba nga obadde olina kuddukawo 10 ng'odduseewo 6 kitegeeza oli mu traffic. Njagala tutunuulire ab'ebigere bayitawa. Ab'ebigere tusobola balabako wano. Kubanga ne poliisi bekusangawo era ekuba fine. Akati wano because kati okuva gye twavudde yonna paka eno sinnalabako muntu wa bigere
bo abebigere eno babagobayo abebigere eno kiki buli muntu alina emmotoka eno buli muntu alina emmotoka naye emmotoka zidduka speed nnyo kati kuno oluguudo bw'obeerako bakufuwanga kawuka emmotoka ekutta kakati abantu babeereyo olaba residential areas ezo bazita service roads service roads osobola osanga omuntu ng'atambula kubanga service road emmotoka eba etambula speed nga 3 tesobola kukosa olya kulaba mangu naye wano bakutta eno highway njagala tutunuulire emyaka gy'emmotoka Uganda of course bafulumya etteeka emmotoka eziri biro 2007 sibe kiri oga 2005 2005 okudda wansi tezikyayingira Kampala 25 okudda waggulu kati zeziyingira wano mutambula mutya ku kintu ky'emyaka egy'emmotoka wano bavuga motoka eriko omwaka oguliko gwe basinga okuvuga wano wadde gino emikadde bagivuga naye wano abantu abasinga bakyusa emmotoka buli mwaka kakati emmodo gye tuliko tuli 2021 yeriko ate nga mu gw'omusanvu tugenda kuba bafulumiza 2022 katale nga zeziriko nezolengera ebibanda by'emmotoka ebyo byonna ebyo temuli mu mmotoka ya 2020 zonna za mwaka guno 2021 ate nga mpya tebaliko speed kakatikango nga 5 kubanga okugijja ku kimotoka okugiyingiza mu showroom obwetyo bwebeera so kati bavuga myaka mipya naddala bano abaana bebazaala wano oba bannansi bebazaala wano mwaka mupya ate okulaba wano omuntu ti alina emmotoka mwaka mupya tateekamu tinti alekamu n'akaveera ne kabeeramu akaveera buno obujira mu mmotoka buno akulage kubanga olumu shepu eba tekyuse nga shepu esigadde yemu naye nga muno omunda ewakyusiza wano munda oka ewakyusa wano ku dashboard obagwa kati boding esigadde yemu kati omuloko kulagako nti emmotoka gyavuga mpya era ojja zirabako wano ku makubo Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa gemanya gange show yaffe eno bagiyise Extra Travel and Tour era nga tulambula ebitundu ebyenjawulo tugenda kugenda mu bitundu ebyenjawulo mu nsi eno yonna tujja kuba tukutuusaako ebintu ebyenjawulo n'ebyakabi mu byakabi naye nga olunaku olwaleero oba this special episode twasazeewo tujje mu nsi gye bayita Dubai United Arab Emirates gye tuli era nga tugenda kutunulira ebintu bingi tusazeewo tusooke tutunuulire amakubo enzimba y'amakubo entambula y'ebidduka traffic flow at the end of the day bw'otunuulira leeni zino oluguudo lwa leenizi 5 bw'olutunuulira motoka zonna zidduka teri asiba kuwubira ku muntu eno nga temwebuuzaako wano watekirizibwa kwebuuzaako kubanga buli omu abadduka olina oba okoze ensobi ku kkubo oli takubira ng'ombe tunalira ng'ombe yo neevuga wano ekyo kye tubadde tugendako mataala kati eri lane gyolaba eri esooka wali ku left ebagita high speed lane oba todduka ngaffe abatuwalinga era mu zino ez'omu makkati bw'obeeramu eri bali 100 plus bamazeeyo balinga mu 120 obola katulaba ono oyo agenda kugobayo oli abadde tadde muobi mataala booti n'omugoba n'avaayo teri byakuwuubirako teri byaga nti guni nakulengeddeko eri n'emmotoka olaba ng'ezifaanagana njagala tutunuulire embeera motoka ki ereebera mu condition ki etakkirizibwa kujja ku nguudo zino motoka etakkirizibwa kujja ku nguudo zino bagikebera wano buli mwaka emmotoka tuzitwala ne batestinga ne bakuwa kaadi empa ey'emmotoka babireeta ewaffe babiyita batya baali batestinga emmotoka e Uganda eyo oba SGS tekinnakola ekyo ekintu tekinnakola buli mwaka olina okulinyunga emmotoka olina ofuna mulukiya mulukiya etegeeza kaadi y'emmotoka buli mwaka oba olina okufuna kaadi y'emmotoka empya kati bw'otwala emmotoka yo oba terina mipiira oba oira linking oba ki bagamba ogizeeyo tetugenda kugiwa tetugikiza kubeera ku kkubo kitegeeza we batayise tesiti eyo tedda ku kkubo ekomawo oddayo n'otereza ebifu byonna neddamu nekomawo ku kkubo n'olyoka ovuga mwaka ki wano gutakkirizibwa kuvugibwa buli motoka yonna esobola okutambula kubanga waliwo nezibayita zi vintage nga weziri wano ng'emmotoka oli agikuumye bulungi ng'emmotoka esooka ng'ebeera ku kkubo ng'etambula. When it comes to public transport motoka mwaka ki ogutavugibwa public transport bavuga mileage kasiteggwako nga baleeta emmotoka endala ate baleeta 0 km kitegeeza baleeta mwaka gubeera guliko so basala mileage etya kati nga taxi erina okubeera nga ogivuze kilometers emitwalo 5 okubeera nga bagijja ku kkubo
Okay. Teddamu kuvugibwa kitegeeza tekyali wafi. Okay. Egenda mu nsi zaffe ziri endala abana bavuga eza lifti nga Rwanda, Congo, wano Oman, ezo ensi zikyakkiriza emmotoka enkadde. Okay. Yes, sir. Uganda tukipinga left. Dubai oba United Arab Emirates mukipinga ki? Tukipinga right. Mukipinga right. Yes, sir. Okay. Era bw'oba ogenda okuyisa olina kuyisiza ku left. Bw'oba ogenda kuyisiza eno oba olina okulaba ennyo nti bali bonna obalaba mangu. Okay. Yes, sir. Okay, extra digest mugoba songa tuline ono mwami atunyonyola bamuyise mwami Michael Owam Cownet amaze emyaka 15 n'omusobyo wano ategeerawo awangaliddewo wayiyiza wakolera ebintu bye ate ne tubeera ne muganda wange Kim nina ne baganda bange Dani ojja kubampaako bakyali bange abo kuli Ziad ne Waswa oyo Waswa mu green Waswa munna Uganda naye amaze wano emyaka almost 18 ate ne wabawo Ziad is an artist performing artist naye alayika yapowa mukko yesibya ekitambaala ku mutwe be bakyali bange okay Dan tukome weno oga tukome weno so kati wano bayitawo Dubai Marina. Okay. Dubai Marina eno bagita Media City. Media City wabera bene bya IT byonna biki ebyo kati nga kwa media. Bino gadgets ozisanga wano zonna eziriko nezigenda okubeera ko myaka ejijja. Osangawo wano. Okay. Dubai Marina kitegeeza bizimbe bino byonna biri ku mazzi. Wano tuli ku mazzi. Tuli bizimbe byolengera byonna ebyo. Wansi wabi waliwo amazzi. Oba bajjawo mazzi ne bazimbayo ebizimbe ebyo. Okay. Yes, sir. Marina from Marine. From Marine. Okay. Extra digest mugoba nsonga tuli wano Dubai. Of course buli muntu akoze sente kiroto kye kyakujja Dubai. Buli muntu ayine sente ayagala okulya sente ajja Dubai. Even in America, UK bonna bafutukayo ne bajja wano ne balya essente. Bwotunuulira infrastructures enzimba y'enguudo it is totally different. Oluguudo lubeera smooth nnyo to the extent nti towulira na kuwulira mmotoka ng'etambula olaba bulabi just motion yaayo. Special shout out of course egenda eri government z'ensi zino ne government z'ensi zaffe gye tuva bisoboka wano tewali nnyo magic oba science w'amaanyi bisoboka. So bw'otunuulira ebizimbe bwe biti planning committees oba units oba planning engineering oba planning oba construction planning bwe bityo be bateekateeka enkola eno beautified like this biweesa ekifo oba ekitundu ekitiibwa. Wano wotulabira tukusiigiddeko ekifaananyi ku nzimba y'enguudo kati tuvudde ku highway tuze kati tuli mu Marina munda. Okay. This Marina is ebizimbo biraba tubakiweta mbalinga bagenda okikuba ekigo naye kyabalema ne bakizimba bwe bati. Bakinyola embirizi. Abaana tebatudde. Dubai baagala okukola buli kintu nga basinga mu nsi yonna buli kye bakola nga basinga mu nsi yonna. Nga buli kye bakwatako be basinga teri abasinga ndowooza okiraba okuva wansi awo wonna amazzi ndowooza amaato ogalengera. Wonna mazzi nga bw'okiraba awo. Mwami Michael Mukalazi owa Cownet Global Services ne Kim nga kwotadde Ziad ne Waswa bagenda tusharingirako obulamu bwabwe wano kifo kino kikola kitya kitambula kitya n'embeera ebeerawo okutwaliza wamu wano bayitawo Dubai Marina. Okay. Oba kye bayita New Dubai. Dubai eri ewalala Deira ne Bao Dubai oyo yina mukadde. Naye bw'otandikira Dubai Mall okudde ye New Dubai. So wano wetuli bayitawo Dubai Marina. Era nga Marina kitegeeza marine ng'amaato g'ogalaba ago nga bw'olabawo amazzi n'ebintu byesobola okukolera okumpi n'amazzi. Bino ebizimbe by'olaba wano ebisinga hotels ne hotel apartments waliwo n'ennyumba ate ezisulwamu obusulwa. Yesebo. Kakati kubanga oyagala kulirako bulamu wano ku maato nga gali golengera wali olisasula dira mu 1000 ke kakadde kamu akewaffe n'olya ku bulamu omalako bbanga ki essaawa 3 akakadde kalamba.
sawa 3 zokka kakadde kalamba kisinzira lyato kiri ofunye agala isenyo izo kafunanga ku 8 agebbe yona kafunanga ku milioni 5 ezewaffe esebo show ya feno eya Extra Digest Mugoba Nsonga ne Extra Tours and Travel tutebwa mu sente aba Roast Coffee Academy trainer Tiger nga ali wali Abu Dhabi tendeka baristas abakabi era nga ne Kampala ya Gooddew branch ebyuma ebyo bikola coffee byonna birina apangisa servicinga n'okutunda ate nga bakola ne coffee ku mikolo ejenjawulo basange najja nankumbyawo okulirana kyachi aba Advent ate gwawangalira eno gye tuli Dubai Abu Dhabi n'ebitundu ebiriranyewo ojja basanga ku Alwada Mall Airport Road wojja okubanga obasanga ate nga Sun Cargo Shipping Company basabaze mali okuva China paka Mombasa basangibwa ku Arrow Park ekizimbe 14 Plaza GF07 mojja okubanga bali ku SF01 SF12 omwaliro ogwokubiri Niski Beauty Experts bajja kuyoyota olususu olabike bulungi bakola pedicure ne manicure. Kim, yes please. Bwebo tusigire kifaananyi ky'ebizimbe kino. Ebizimbe bino woteri makaga abantu kikiddala ku bizimbe bino. Kyenyinza okugamba nti zino ezisinga ano hotel residence. Gino mu bufunze kanjitwale nti mizigo gye makindi mubumpimpi nti zino residence nalya najjera kiwatule ntinda yes nti nawe ibula osobola okujja n'opangisako n'obanga otandika osulako ezimu hotels bino ebizimbe byolabana era recently Rema yasula wali we yali asula ne Hamza Dr. Bakiyita bate ekyo kizimbe eno Marina Residence we basula yes bali ku mwaliro kirumu namba ki omwaliro sijja kulimba reason being sinze nabakwasaganya sinze nabaliko yes kale yes yonna gy'osinzira okubanga otulaba of course Dubai kifo kya kabinyo it's a beautiful place bobo gitunuulidde nga bwe nkunyonyodde abantu bavaayo eyo bajja eno balye ssente zaabwe balabe ekintu bwe bakikwasaganya okuwummuza obwongo by the way omuntu akola okuva January paka December nga tawumula akolera bukadde naye nga atobukadde nabutandika okyayina amaanyi gyokoma okuwumulamu era gyokoma n'okufuna ebirala by'obeera oyagala kubanga wano tulina ekintu kye bayita stress wana akuba omuntu n'owulira nga oyagala n'okudda wamwe mu nsi yamwe naye nga tosobola jjukira tulina wano abatufuga bakama baffe oba tunafuna live tova wano era kati abaana omusana tugulaba nti mungi nnyo waliwo abagulimu kati nga bali mu kukola nga bakola outdoor yesebo tutunulira amazzi gano wano waaliwo amazzi tewaali mazzi waliwo amazzi wano wonna olaba waliwo ocean eri wali ocean eyo kati bagenda nga bagifunza tujagendako bayitayo mu Jumeirah Palms bazimba nga bolaba Palm nga bolaba ekisaasa ekyo awo wonna amatabi bwe gati gonna bizimbe naye nga wonna waliwo mazzi kati ne wano waliwo mazzi ne bagenda nga bagafunza ne bagenda nga bazimba era Katonda lwali nyiiga simanyi Dubai bwegenda kubeera tajja kunyiiga ekyo kijjeewo sebo tojja kubanga tulabye ensinga zisaanawo ekyo kyakoma Jamaica Ziyad jangu wano tunyonyola ekyo kyoyagala okutunyonyola waddaga maki omanyi bagenda bafunze ensi ne bajjawo obutonde Katonda tomayo mu maaso kati kambuuze ekibuzo Ziyad amazzi si butonde bwansi anti babujjawe bulina okubeera wano tebutuddeewo kati ibula tusonyi okuwamba shoyo naye ekintu enjagala ogamba ono singa tebakufundiza wano saino singa show gikolerawo woyimiridde wano sigambye nti kibi Extra Digest Mugoba Nsonga tuli Extra Tour and Travel era nga wotulabira wano tuli ku Dubai Marina tuli ne bachali bange bano tulaba ekintu ngeri gye kitambulamu bwotunulira ebizimbe bino Michael myaliro ngemeka floors nga meka
atano n'okwambuka waggulu. Okay. Atano n'okwambuka waggulu waliwo emunga byo. Lift kuliko lift za mirundi ng'ena nga lift waliwo ekoma ku asatu nga neeyongerayo negenda ku ataano era neeyongerayo bwetyo nga lift za bika bingi. N'endala kubako ne lift ya service. Okay. Bano bansenguka bintu mweziyita ate tokisumula kigenda kiramba. Drawayo biki byonna kati waliwo ne markets weziri awo kati okutale tuzita groceries wano musendera ng'eryensi eyamwe eri South Africa mwazitanga spaza. Spaza ezo kati ne wano weziringa bukuli kumpi awo ziri nnyo Cape Town. Cape Town Somali n'abakyala. So embeera yeeyo bino ebifo bangi abali eno of course bannayuganda of course naye tusazeewo ffe tukikuleetere atali Dubai. Munnayuganda tatuukangako Dubai tukuleetedde ekifo kino. Waliwo n'abali e Dubai wano nga of course muli bize obanga temulina busobozi. Nogamba nti si busobozi naye contract atukukola contract neggwako nga tategedde Dubai Marine eriwa nti bannyinaffe ababeereeyo mu biyumba nti baali badde n'obusobozi obusobola okujja okulambula naye olusi bakama baabwe tebasobola bawa that opportunity. Okay, so abantu wano bakyakala ddi na ddi? Dubai teriko buli lunaku teriko okukyakala okukyakala n'essaawa kakati ndowooza abantu baabo eryato liraba liro lwa Monday bali mu kwegendera kati ate ffe yali badde nga weekend ye Dubai tulina olunaku lumu olwa gavumenti mu nsi yonna lwe yassaawo that is Friday. Nti Friday lwe tumanya emirimu gyonna egy'abakozi companies lwe ziwa abakozi eya off. Kati Saturday Sunday oba orizuminga keera kukola. So olwo lunaku olulinga olwaba omuntu wa wansi okutwaliza awamu naye ng'omuntu eyasigadde yakolamu akasente ke Dubai yetaliiko nga bw'ola abaganda bantu. Eva buli lunaku luba weekend. Abantu abasinga bano abamu buli omu alina olunaku lwa off ye. Nze nina ndi off leero oli ali off lunaku lulala. Ate n'ekirala abantu abasingamu muno ba tourists. So buli lunaku bapeninga okuggyako ennaku ezimu ze bagaana wano kubeera nga tukyakadde nga waliwo omulangira afudde. Waliwo omulangira afudde oba waliwo omulangira we Saudi afudde nga bajjako endongo yonna ng'ezikira. Teri kulya bulamu. Terigendako mu desert eyo kulya bulamu. Kubanga tubeera twakoze eki twafiiriddwa naye watali ekyo Dubai masanyu meereere. Nsawo yo yekusalako. Michael njagala tutunuulire wano wennyini we tuli tutunuulire obukulembeze obufuga Dubai oba Abu Dhabi oba United Arab Emirates bunnyonnyole munnayuganda atulaba. Kakati ekisookera ddala wano tulina states 7 oba provinces 7 oba ebintu ebikola United Arab Emirates bigatta 7 kwe kuli Dubai, kwe kuli Sharjah, kwe kuli Abu Dhabi, kwe kuli Ukraine, kwe kuli Fujairah ne Ras Al Khaimah. Alain eri mu Dubai erimu Abu Dhabi. So kati Abu Dhabi eyo ye capital city. Dubai wenza okugiraba nga enyira nnyo bweti naye terinako wadde aka capital. Era embassies ezisinga ne parliament biri mu Abu Dhabi. Era nga atwala Abu Dhabi oyo Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Sheikh. Ye president. Yalinga president. Ye prime minister. No. Kati ono we Dubai bamuyita Maktoum. Maktoum ono ye vice president of UAE and rule prime minister of UAE and rule of Dubai. Ebitiibwa ebyo waffe tutubyegabanya bwito naye wano omusajja baabimuwa. Omuntu omu alondebwa atya? Talondebwa era wano ebyano byansikirano. Yabwakabaka okutwaliza awamu. Ba Crown Prince bonna bagenda okuddako mu bitundu ebyenjawulo bonna tubamanyi. Ate nga abantu ba wansi oyinza n'okuyitako wano nga tomutegedde ne train agirinya ne bus agirinya. Era nga ne rula wa Dubai oba prime minister oba vice president ono Maktoum emmotoka ye ekwata egenda mu jam. Era yevuga n'okwevuga era ne bwabanga asala ekkubo bw'ati naye ebitala bimukwata. Akati obukulembeze bwe tulina wano ne bali abalala balina ebitiibwa bwabwe mu provinces endala bonna ba rulers balina n'obukulu bwabwe batwala wano mu UAE. So obukulembeze bwe butambula wano
fenno tuyoka tuddako fe bakyenjenje naye nga batufuze bawanayiiki batufuze bulungi nnyo teri nsonga za kukuba bululu teri kulonda okulonda tuwagira kwewaka tumanya abeera ddako nga bamusikisa omulala nga bamusikisa omulala era abeera trained kati ono Crown Prince Wawa ne we Dubai ye Supreme Commander of the Armed Forces. Yes. Yeah. Okay. Wano tuli ku Atalantis, tuli munda mu Atalantis. Eno gye bayita aquarium esanga mu Atalantis munda. Nga bw'olaba nti bino ebintu byonna tewali kyaliwo. Bateekawo biteeke ne bazimba ne baleeta ebyennyanja ebyenjawulo. Mulimu zi sharks, mulimu zi quail sharks nga bw'otunula eri munda wa kamera bw'aba akuzoomingidde munda ojja laba nga bwe kiri. So kino kifo nakyo kya bulambuzi kiri muno mu Atalantis nti bino byonna otunula n'ekyennyanja bino biraba bino bi sea fish zino zoolaba buno. So ebintu birungi nnyo nga bw'onaabeera na aquarium mu office mu kakebe. Yes. Amazzi mayonjo bagalongosa buli kiseera so ensi yonna yeegomba okulaba ekintu bwekiti. Eyo gundi ali mu mazzi nga bw'onaagamba nti omuka oxygen ebyennyanja bino gwe bikozesa yoyo gw'olengera munda omwo mu mazzi omwo. Eno glass eri wano ndowooza naaligambye nti oba eri gye tulabirako controlling obudde nti kati buzibye buzibye obanga bukyali misana kugamba nayo birina obudde nga buzibye tulaba nga obudde tebukyukako naye byo tumanya kati buno obudde bwakwebaka buno obudde bwakino nga bibeera mu mazzi. Okay, abatulaba eno gye bayita aquarium. Of course bw'otunulamu amadiiro g'abagagga bagula aquarium zino ne baziteekamu. Yes. Naye eno bo bano bagizimba wano. I think it is the biggest. Not the biggest. The biggest is in Dubai Mall. Single one in Dubai Mall? Yes. Okay. Underwater zoo. Okay. Wano wali buli kika kya byennyanja. Omulungi atulaba. These are sites for touring. Bantu bajja ne balambula, bazimba ekizimbe ne bateeka wakati ekintu ne bayiwamu amazzi ne baleeta ebyennyanja ebika byonna ne bateekawo. Era nga ekibyawula it is the glass wotulabira wano glass n'eri waliyo glass n'eri eno shark gy'olengera shark eno ja shark zino ze bayita sea shark eno erina olukiro oluwanvu ezo sea shark nja kunyonyolako byemmanyiko semutundu eriwa semutundu tezirimu ezakabina emmale temuli emmale tebeera mazzi bwegati emmale ebeera mugundi mu tosi n'emmamba togisanga mumono empuuta mweri empuuta mweziri ezimu ne butalapia. Okay, so yembeera eyo ku extra tour and travel tugenda kulambuza ebifo ebyenjawulo era nga bw'olaba wano it is the glass shegera. Era wano bakugamba please limit the touching of any surfaces. Tokkirizibwa kukwata ku glass eyo. Ebyennyanja bino bateekamu biteeke era nga bazimba kizimbe ne bayiwamu amazzi ne bateekamu ebyennyanja. Shark ye atalabanga ku shark. Naye nonto eyo nto naye ekulya n'okakasa zino ze bayita sea shark eno ey'olukiro oluwanvu. Tobibona babiriisa emmere mu budde eyo shark asobola kulya bwennyanja bulala bwonna. Ebirya mu budde amazzi bagatuusiza mu budde tegabeera bwe gati gatambula batuusiza bati gatambula. So sites and places ku extra tour and travel kyetuliko olwaleero era nga nkugamba nti omulungi yona gyosinzira okubanga olaba katukusembereza ebifo bino tumale obikutuusaako bwe tumala obikutuusaako
then otandikiraawo at the end of the day.